أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwebale kubeeranga mulabukede TV1 abatwaba olunaku luno olwaleero lunaku lwakutaano mukulikeeyo abagenzeeko mu jjuma ne musaalako ku lunaku luno olwokutaano ate gwe atasobodde atugambye nti olwokutaano lujja terukuleka osobola okubeera nti nno obeera mu abo Allah banaasonyiwa oba abanaatuuka ku lunaku olw'enkomerero nga abasiimye. Yenze Mpaji Farid ku lwa munnange Mahadi Lusiba Nurdini Ntegene Ajatina Bukenya okubeera nga programu ene ekutuukako eya programu eya daawa era nga gwe okujegattako ogenda bugenzi mu ssimu yo n'oteekamu ekigambo daawa n'olekawo akabanga n'oweereza obubaka bwo ku 8338. Olunaku luno olwaleero tuleese Sheikh Katumba agenda kubeera nga atujjukiza ku mpagi z'esswala n'obulombolombo bwayo. Omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti esswala kyekisumuluzo ky'ejjana oyo alisangibwa nga esswala ye entuufu kitegeeza nti ejjana ajja kubeera nga amaze okubeera nti no agiyingira. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo tukwaniriza ku Bukedde TV1 sabo buuze ku batulaba. Neesimye okubeera nga ku Bukedde TV era abatulaba mwenna mbalamusa n'ekina musombaka sallallahu alaihi wasallam kiyajja nakyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashe awo nyine bwe tubatandikira n'omusomo gwaffe gw'olunaku luno olwaleero. Naam. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. قال تعالى في القرآن الكريم قال الله تعالى في القرآن الكريم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى إلى يوم يبعثون. أخوة الأعزة عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم. قال الله تعالى في القرآن الكريم فتزودوا فإن خير الزاد التقوى الآية. أما بعد amatendo amajjuvu ga Allah oyo Allah tabaraka taala atusinkanyiza olunaku olwaleero nga tuli balamu, tegabadde maanyi gaffe wadde obusobozi bwaffe okujjako Allah tabaraka taala bw'atyo wakyusakyusa embeera. Allah tabaraka taala waliwo baatujjamu n'abeera nga abalekawo naye tufunemu ekyokuyiga baganda baffe abatulaba. Allah agamba liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Allah atutugezesa alabe muffe baani abanaasobola okubeera nga balongoosa emirimu gye Allah tabaraka taala. Nabwe kityo Allah tumwebaza okubeera nga atusinkanyiza nga ffenna tuli wano nga tetuli balamu. Nga maze okwebaza Allah tuwa ekyengera ky'obulamu, kantwale omukisa guno nate okusalira kw'ekitiibwa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nabbi yajjanga ensonga bbiri ze zimuleese. Ensonga esooka bashiran, yajjanga musanyusa eriki erya ummatu Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Buli muntu anaalongoosa yenna atulaba ali eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'erinnya Bashira lyajja nayo yakusanyusa mbogenda kuyingira ejjana. Tusaba Allah atuwe ejjana. Allahumma amin. Era najjanga nadhiira nga mutiisa eri omuliro n'agamba buli muntu yenna anaayonoona ajja kuyingira omuliro. Kyova Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu mannya ge amangi wali amannya abiri nga mukulu Faridi Mpaji nga makulu lisookera ddala Bashiran wa Nadhira, musanyusa era mutiisa. Era wotamusaalira oba ofuna musango. Era omukisa guno gwe tututte tumusaalidde owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam. Baganda baffe abatulaba, mukulu muganda wange, tusabe tubeere nga tunnyonnyola abantu obulombolombo bw'esswala kubanga okujjukiza akatulaba ku Bukedde TV omulundi guli ogwayita twali ne Sheikh Muindo nga annyonnyola olunaku olwa Lailatul Isra wal Miraj. Naam, Isra wal Miraj. We twamalirizanga omubaka amaze okutikka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ettu
eryali limututte ogenda omulambulako gy'abeera n'amugamba nti ankuwadde swala era gye yayita yonna yonna ng'amugamba nti bakuwadde ki nti bampadde swala era ne bwe yatuuka e Madina bwe yatuuka e Makka ne bamugamba nti bakuwadde ki n'agamba nti bampadde swala kati swala eyo kye gye tusaba otunnyonnyole ku bulombolombo kuba nti wali tetwagitemaatema tugisaala tutya ani asaala esaalibwa budde ki bwe baleeta obulombolombo bw'esswala naye nga sinakuba abaddu ba Allah batulaba okubasomesa ku bulombolombo bw'esswala ngenda kubeera nga nsooka obulombolombo bw'esswala n'empagi z'esswala nga sinakubeera nga nzitemaatema kiba kya buli az'amaanyi abatulaba nga sisoose kubeera nga mbasomesa kye bayita esswala mu bufunze esswala kye ki mukulu Farid esswala oli bw'aba akubuuziza esswala hiya dua kwe kusaba omwana adamu wagenda mu swala n'asaala aba asabye Allah tabaraka taala kye bayita esswala kusaba dua era ng'ogamba omwana adamu ngenda mu dduwa era oba ogenze mu dduwa oba ogenze kusaba kye bayita esswala mu bufunze mu lulimi Oluwarabu naye ate esswala mu lulimi Oluganda shara'an mu lulimi Oluganda kye bayita esswala hiya aqwal makhsus bye bigambo ebyeyawulidde ebigambo ebyo nga tosobola kubyogerera walala okuggyako mu swala kyobula mu swala tosobola kwogerera mu Luchina oli mu swala oyogerera mu Luganda n'obeera ng'omanyi bulungi nnyo okwogera Oluganda nga gwe Allah omutenda okwogera Oluganda ng'osobola omusuuta mu Luganda Oluganda lwo luleka wobeera mu swala aqwal makhsus ebigambo byeyawulidde tokisobola oyongera mu bigambo birala naye wa af'al makhsus n'ebikolwa ebyeyawulidde mu swala ne waba kutenda okubeera ng'owanika okugulu otya kuwanika okugulu ono kuba 180 ate w'amaanyi ng'okuwanika nga ggolola tojja mu swala af'al makhsus ebikolwa ebyeyawudde mu swala daba obukakkamu abantu babeera mu swala nga basaalamu naye esswala tufutahu bitakbirat ihram eggulawo ne takbirat ihram Allahu akbar mukulu Faridi Mpaji abantu bangi nnyo abatulaba tebakola takbirat ihram watuuka mu swala asaala busaazi wasanga bali ku rukuu Allahu akbar agenda bugenzi ku rukuu naye buli osanga abantu bali ku rukuu bali ku maviivi kikyokola ye takbirat ihram otuuka ng'ogamba Allahu akbar n'ogenda ku ki laka bwe ndaba ng'empitako wali neraka neweebeera kuyitako nzikirize empiteko kuyiteko ofune nniya oba ekisumuluzo ekiyingira mu swala kyobaga tuftatahu bitakbirat ihram takbira ey'emizizo kasita ogikuba tewali kiddako oyongera kwogera bigambo bya Allah naam ate swala watantahi bitaslim eggalwawo ne salaamu wosanga salaamu eriyemu eri faradha eno eyokuba eri sunna wogamba assalaamu alaikum wa rahmatullah assalaamu alaikum wa rahmatullah eyokuddyo era ogamba salaamu alaikum wa rahmatullah wuzu neekuggwako ng'omaze okuva ku salaamu esookera ddala sola bagikuwa naye ate salaamu eyokubiri oba ofiiriddwa empeera nnyingi nnyo oba togitodde nabwe kityo baddu ba Allah gye bayite esswala mu bufunze baddu ba Allah mwana adamu aliyo nga tasaala nga musiraamu baziina toyagala kugenda ku swala wobanga tusaala mu busiraamu ng'obusiraamu obusiibudde tobuliimu kwokuba kyo tugambye nga naatera okutuuka ku pointi yaffe ku bulombolombo bw'esswala omwana adamu atulaba eyo nga tayagala kusaala aba afiiriddwa kye bayita ekisumuluzo ky'ejjana ffenna tukolera jjana kwokuba asswala hiya miftaul janna esswala kyekisumuluzo kyaki ky'ejjana ate esswala kye bayita esswala asswala hiya imaadu ddiin esswala mpaji yaki ddiin faman aqamaha omuntu wayimirizaawo esswala faqad aqama ddiin waman hadamaha omuntu esswala wagivaako faqad hadama ddiin aba amenyeewo eddiini ey'obusiraamu nabwe kityo baddu ba Allah batulaba esswala nkulu nnyo mu busiraamu era nkulu nnyo mu bulamu bw'omuntu abamanyi abamu bagamba baprofesa badokita bagamba omwana adamu waasaala awona ebirwadde ebimu kyovula baprofesa abamu badokita bagamba omwana adamu weyeebaka ku ttaka nobeera ng'obeera ku ttaka emirundi 5 nga weebaka bwebasi ku ttaka ebirwadde ebikuluma nga kansa nga pressure nga ki byonna byonna Allah abikuwonya kyovuga ffe twagamba kwebaka ku ttaka wabula ffe tugamba omwana adamu yeekwata ku swala awona Allah agamba atya mu Qur'an agamba mu Qur'an ekitiibwa n'agamba inna salata mazima esswala tanha anil fahshai wal munkar esswala eziiza ebintu by'obuwemu n'ebintu ebikyamu nabwe kityo batulaba omba musaala omuntu asaala tawemula omuntu asala takola agasiya
takola byakigwemu omuntu asaala abeera mukakkamu n'embeera kitegeeza she omuntu bw'asaala eswala esobola omutangira okukola ebintu ebyo Allah by'atayagala. kituufu muganda wange omuntu bw'asaala Allah abeera nga amutaasizza tasobola anaafuna budde ki oba okgenda okubeera nga bba koko baba agenda kubba ssaawa nga bbiri nga baaziina ate oba tosadde nga wamanyira okusaala esigala ekulumiriza eswala ekubanja gugamba swala kye bayita eswala muganda waffe abatuwuliriza ekigambo eswala abaddu ba Allah abatulaba eswala tugenda kuba eswala nga zinyo sisobola kubeera nga ngisomesaayo nintematema ningimala kangendere ku musomo gwennyini ogwatuleese obulombolombo bw'eswala omusajja omumanyi omu ayitibwa al-imam mulamba allama buli allama bategeeza omuntu omumanyi al-mujaddid omusajja ono mujaddid musajja w'amaanyi ayitibwa amannya ge Muhammad bun Abdul Wahhab Muhammad mutabani wa Abdul Wahhab yagamba ye ashurutu swala obulombolombo bw'eswala ye yagamba obulombolombo bw'eswala buli 9 buli obulombolombo 9 Allah tusoboze tubeere nga tubumalako nga tubukoonako obulombolombo bw'eswala era oba osomye mu bitabo ebirala ogenda okulaba nga bakkaanya naye ku bulombolombo bw'eswala obuli 9 kati obulombolombo bw'eswala obuli 9 akalombolombo akasookera ddala baddu ba Allah batulaba bakayise al islam olina kuba musiraamu okusaala tolina kubeera musiraamu kigambo musiraamu kigazi nnyo eyo musaya mu islamic edda twasomanga nti oyo gwebaawona abasiraamu banne bingi bw'ogenda okunnyonnyola omusiraamu omuntu obusiraamu kati omuntu ow'eswala agenda okusaala akalombolombo akasooka muganda waffe atulaba oteekeddwa kuba musiraamu naye obusiraamu kyeki al islam kye bayita obusiraamu huwa al istislaamu lillah kokubeera nga osiramusa eri Katonda byonna n'obiwaayo n'ogamba neewaddeyo byonna bya Allah naye kye bayita obusiraamu kokubeera nga omaliridde okubeera nga okola tawhidi erina amannya abiri mukulu Farid bayuda osobola kiyita aqida oba tawhidi tawhidi ne aqida kitegeeza ekintu kimu kitegeeza kya tawhidi oba aqida abatulaba basobola okuŋŋamba seeka tawhidi ate kitegeeza tawhidi kitegeeza ifradullahi bil ibada kwe kwawula Allah ng'omwesinza businza Allah naye ng'omwawula woba oli muswala omuntu agenda okusala kati olina okuba musiraamu toteekeddwa kubeera na bubbo wansi n'ogamba mbuno nze empewo za jjajja zange zonna nzazirina zonna ziri ku nze wa khulusu lahum bitwa olina okubeera nga omaze okusiramuka mu mutima niweewaayo okubeera nga ogondera Allah yekka nga tolina kugondera kitonde kyonna naye ng'oleseeyo kye bayita ensonga enkulu ashiriki ng'oleseeyo okubeera nga ogatta Allah n'ekintu ekirala mukulu Farida abantu abatulaba abasiraamu tebategeeze bave ku shiriki bave kubeera nga babeera n'obubba omuntu asaala naye nga bamuwadde yirizi ali mu swala agamba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in naye nga alina yirizi goli gwe gwensinza ate gyensaba okunyamba naye nga alina yirizi talina kyemuyamba ali awo abuzaabuza kye bayita okubuzaabuza mu ddiini eno musiraamu taliiyo ate neno mu bajjajja taliiyo kati waba asazeewo okubeera nga agenda na busiraamu agenda mu busiraamu ebyo byonna abireke nga tunagenda kalombolombo akokubiri nga tunagenda Allah alina waayogera mu Qur'an ekitiibwa n'agamba ng'ayogera ku bantu abakola shiriki abatulaba ma kaana lilmushirikina an ya'muru masajida Allah shahidina ala anfusihim bilkufur ulaika habitat amaluhum wa fi nnaari hum khalidun. Allah agamba newankubadde abagatta Allah n'ekintu ekirala abakola shiriki abakuba ensansi baagala okubeera nga bazimba batuyambako okuzimba emizikiti ya Allah osobola omusanga omuntu ng'akola shiriki naye nga tayagala kubeera ng'akola shiriki nga ayamba nnyo ku bantu okuzimba emizikiti mingi yakola shirika alina amasabo alina ki naye newankubadde atuyambako shahidina ala anfusihim bilkufura wembadde njagala naye nga yekakasako nga yennyini obukafiri sibuna bukafiri obujeemu nga yekakasako yennyini mbujeemu mbu alina obubbo alina amasabo Allah agamba ulaika abitat amaluhum egyo emirimu gye gyakola gijja kukoma wano owa Allah talina kyagenda kusangayo
tagena era Allah agenda kubeera nga empeera ze zikomaawo era Allah agamba mu Qur'an ekitiibwa wa fi nnaari hum khalidun ku nkomerero ajja kuyingira omuliro omuntu tusaba Allah tukingiriza omuliro amin. Tugende kalombolombo akokubiri nga wonsabye akalombolombo akokubiri batu Allah batulaba akeswala akokubiri al aqli osaana kubeera ngo obwongo otegeera bulungi. Al aqli kitegeeza ki? Al aqli huwa ضده المجنون ekyenyume ekyokutegeera ekyenyume ekyokutegeera kubeera nga oli mulalu gwegaba oba totegeera olina kubeera nga oli mulalu ate nga omusiraamu oyo anaasaala alina okubeera nga omutwe mulamu. Kituufu ng'ajja kusobola okufuna wuzu ajja kumanya nti kati takbira y'emizizo majo gikuba zizaako kino nzizaako kino so saate kubeera nga abikola vice versa embajja ey'okusatu ate nowesanga ng'agireese ku lwesooka. Omulalu tasaala era Mambaka sallallahu atutegeeza rufi alkalama ni thalatha ekalamu esirika ku mwanadamu lwa bintu bisatu. Malayika nezibeera nga teziwandiika nga zigamba waya ono tumusonyiye lwa bintu bisatu. Ekisookera ddala muganda wange annaim atta yastayqiz omuntu nga yeebase Allah tambalaako musango. Allah omusango mumalako ng'azuukuse gw'ozuuka n'okwata omwenge wokukwatidde buti nga wakava mu tulo nga bawandiika abamalayika neddomu eruma era woozuuka ng'eswala tugeze yakuyiseeko eya subuyi n'ozuuka ssaawa nga 2-3 woozuukira bw'otyo ebyekakatako funa wuzi osaale. Ensonga ey'okubiri wal majnun gwe tugambye omulalu hatta yafiiqu singa tuba omulalu abaawo bimukubye tumusabidde edduwa azze engulu musaawa 8 ateredde ne bagaa gundi akoba wabadde olaluse naye eddalulu abadde neddala omwaka mulamba naye omwaka ogusembyeyo naawe onanga eswala tagisadde eya zuhuri emuyiseeko gyatandikirawo ziri endala Allah aba akoze eki azaazimusonyiwe. N'omulala waswagiru hatta yablugu n'omwana omuto bamulinda n'akula n'asobola okuweza emyaka egisaala. Omwana omuto takakatibwako busiraamu. Tugende ku nsonga endala. Ensonga eyokusatu akadde katutwala nkalaba ensonga eyokubiri tutambuliza ddala bulungi nnyo ensonga nga bwe zitambula tukyagenda mu maaso n'okubeera nti nno tuyiga ku swala osobole okubeera nga obeera omusiraamu omutuufu oyo. Kaki tugende ku nsonga eyokusatu. Ensonga eyokusatu muganda wange bagiyise attamuyiizi. Attamuyiizi kitegeeza ki? Attamuyiizi kitegeeza omuntu ng'asobola okubeera nga akuze attamuyiizi bwe bukulu ng'asobola okubeera nga yeesalirawo kyovula wakonyeeko ku mwana omuto kati omuntu ng'akuze ng'asobola okwesalirako aba akakatibwako eswala atya. Waliwo ages zemusoma mu science waliwo kye bayita puberty ne maturity. Kati ku puberty aba atandise okubeera nga atandise okukula kati oba maturity kye bayita maturity ng'atandise abaganda bagamba akulirira waliwo sayini zetulaga mu science mbona akuze ne bagamba nti kati oyo kati ngafu abasajja bagawoomera ekirevu oba okuze wokyusa amaloboozi nga baga nti avubuka kati ng'omukyala waakula alina ebintu ebimulaga mbwa agenze mu nsonga ze naye kati waba amaze okubeera ng'akula bw'atyo Allah aba amaze okubeera nga mukakata kw'eswala kyova olaba omwana nga waba akyali muto omubaka nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yategeeza n'agamba murru awladakum biswala mulagira abaana bammwe basaale nga tanaakubeera ng'akula kyova olaba eswala y'omukyala wano kye bagambira ddala eri sunna nnyo gisalira owaka mu kisenge kya bbaawo kuko aba n'abaana abaana bamanye nti maama asaala naye maama bwe ziwera ssaawa yakusaala naye waliwo bamaama abamu n'asaala nga naye abaana tebakola ki tebaagala kusaala. Maama asobola okusaalako mu lwatu ng'alina abaana bana abato kugamba abamanyaako ate masaala malala ogenda okubeera ng'olaba nga kisobola okubeera nga kikkirizibwa oba kisobola okuba nga kigaanibwa kigaanibwa okubeera nga omukyalo ono ogenda okusaala mu lwatu okubeera nga abantu abamuzira okumuwasa bawulira ku ddoboozi lye nabwe kityo mulagire abaana bamu basaale nga bakyali bato eswala naye mubalagire nga balina emyaka lisaboi emyaka 7 waliwo omumyaka omwana nga wa myaka 7 ng'atandise okutegeera obulungi naye oba baganye okusaala nabbi yaga wadhurbuhum alaiha li 10 bwe bagaana okubeera nga bayimirizaawo eswala nga bawezeza emyaka 10 mugyeyo kalera baana
akaggo awo ensimira ku masomero agamu gagunjula abaana negagamba mugende mukole ki mugende mubeere nga musaala nabwe kityo okubeera nga okusaala kikulu nnyo okubeera nga tulagira abaana manyiiza omwana wo omuzadde atulaba omwana ali awo naawe atulaba akumanyiize n'akaana okabira ka myaka 4 3 kakutawaanya mu swala tuba togagoba nogagamba nvaako kaleke kakuwalampe ng'osaala kokuba oba ofunamu empeera mu maaso ga Allah. Waliwo ensonga enkulu eyo gye banyigawo ku hadiisi eyo wafarriqu bainahum fi lmadaaji abatulaba eyo abaana abo nga bakyali bato nga bakuze nabbi yagamba mubaawule mu bisenge awo mukulu Faridi we tusaba Allah atuwe kasente obwavu kibi abantu nga bali mu mizigo kati twawule abaana mu bisenge oli abeera n'ekisenge kimu taata oli awo ye kateni yesalawo kyobola abazadde abamu beetaaya nnyo nga abaana baabwe bagenze mu boarding school yeetaaya taata niyeetaaya mu kisenge wagenda n'agamba alhamdulillah abaana bazze ku ssomero kanneeyagale kokuba naye tusabe Allah atuwe ssente omwana Adamu alina ku ssente ng'olina obusobozi abaana baawula ebisenge abawala bokka n'abalenzi bokka. Akalombolombo akokuna kwekubeera nga rafuul hadathi kwekujjawo kwegamba tugeze kwekujjawo kazambi rafuul hadathi kitegeeza okubeera nga weeyonja kyetegeeza wuzu olina okufuna wuzu wuzu nene engoye zirina kubeera nga nnyonjo n'ekifo wogenda okusaalira awo tujja kujjawo mu maaso nako kalombolombo kalala kati tuli ku kalombolombo akakeswala akokuna bakayita wuzu omwana Adamu alina okufuna wuzu oba ogifuna tozifuna ng'opapa waliwo abafuna wuzu ng'afuna wuzu ayogera n'ategeera oba asooseewa nga tamanyi abadde abatuwuliriza muyina okubeera ng'ofuna wuzu naye wuzu naye erina obulombolombo bwayo muyina obulombolombo nga 10 naye katusikeyo nga 2 ekisookera ddala olina okubeera ng'olina enniya ng'ofuna wuzu ngenda kufuna wuzu akalombolombo akalala olina okubeera ng'okola istinja okusitanja awo wengambira abaana Adamu bagenda okufuna wuzu ogenda okweyamba neyeyamba ng'ayimiridde nosanga omusiraamu yeyamba ng'ayimiridde engoye ezo kati olaba abaana Adamu balina engeri kyebakole abaana Adamu abatulaba ensobi gye bakola ennyo eya wuzu era bagirekere ddala n'azinga ku mpale bw'ati okubeera nga yeyamba ate neyeyamba nga yeyimiridde kati omusulo guli guba gutonya ku mubiri olugoye alutaasizza obutayingiramu najisi naye akazambi oba omusulo oba najise agenze ku mubiri n'agenda n'asaala n'alowooza mu eswala ya Allah agenda agikkiriza olina okubeera oba omala ekyetaago bajjajja baffe abasajja abajunguti engeri gye bamalamu ekyetaago yamalangayo essaawa ng'emu naye kati oli agenda eddakiika 2 wakoze eti maze nabwe kityo abantu abatambula namu abalina amamotoka kiri mbwa haramu kubeera ng'ogenda n'akadomola n'ensonga enkulu oba tolina istinja okola istijimar nga tolina mazzi batulaga kati ensi egenze erongooka mu bintu bya tekinologi istijimar osobola obutakozesa mayinja edda wagendanga n'effunfugulyo n'ebikoola n'ovuga gogolo ennaku zino tulina kye bayita toilet paper oba kye bayita tipi mu bufunula nabwe kityo yeswala tugende ku nsonga eyo ensonga endala obudde bututwala ya rabbi alamin ensonga endala eyabadde yakumeka yakuna eyokutaano kakati gyobadde ogamba izala tunajasa okujjaho najisi wogendo okujjaho najisi kalombolombo kaki sala gogenda okusalira ekyo olugoye bakirese bwe bati bagambye mina thalatha najisi ojijjaho mu bintu 3 ekisookera ddala al badani omubiri weyonja bulungi awo omubiri wengambira ddala baddu ba Allah abantu abasajja abafumbo tebagala kunaaba gusulo ne janaba awali obuzibu yajja buji yazanya omupiira ne maama w'abaana n'afuna bufunyi wuzu najja n'asaala naye nga abakyala bali abatulaba n'abasiraamu bali abatulaba oteekeddwa okubeera ng'ofuna gusulu oba wuzu n'okakasa bulungi mbu omubiri gwonna gumaze okunyirira najisi oba okugijjawa kutugambye ogijja ku mubiri ensonga ey'okubiri kwa thawbu ku lugoye olugoye lwogenda okusaalira luteekeddwa okubeera nga lulonjo n'ensonga endala walmakani awo obadde oyagala n'ekifo ogenda okusaalira si kubeera nga omusaala wogenda okusaalira nga mukyafu kyova olaba ffenna abaddubaala abatulaba eyo bagamba omuzikiti gonna ensi yonna muzikiti wosanga wosaalira naye wosanga osaalira tutuganye naye oteekeddwa okubeera nga omanyi wogenda okusaalira
nga wayonjo okakasa nti waliwo naye waliwo abakola emizikiti nabo wano wetufunira akakisa okubategeeza n'okola masjidi ate toilet n'oziteekaawo n'ogiteeka kumpi awo akawoone kava eno nga kajja mu masjidi kati tulina okubeera nga tukiipinga ebifo byaffe ebyo gye tuwummulira newala n'omuzikiti. Ensonga ey'omukaaga tuli ku bulombolombo bw'esswala bannaye bakatugattako oba abatuwulira oba abatulaba ku Bukedde TV Bukedde yaffe esinga mu nsi yonna. Akalombolombo ak'omukaaga saturul awra okubika obwereere bwo okulipa obwereere bwo bukyeki okubika obwereere bwo abatulaba okubeera nga omusiraamu oyambadde ogumidde obwereere bw'omusajja abamanyi bagamba naye nabbi yayogera mu kigambo kye n'agamba omusajja yena nnyo obwereere butandikira mabaina arukubatayn mabaina asura wa rukubatayn bwe buli wakati w'ekundi n'amaviivi. Kati wakati w'ekundi n'amaviivi n'obikkawo omusajja alhamdulillah naye koyo abikkawo nga talina bamingoye naye ng'olina engoye alhamdulillah waliwo abasaalira mu binu ozza okusaala eswalayo mu kinu mu silivresi mu enkwawa zonna zirabika nabwe kibadwala batulaba tubeere nga tubikka obwereere bwaffe. n'ekirala ate obwereere bw'abakyala omwereere bw'omukyala yenna kulwa awura mwete omukyala yenna bwereere omubiri gwonna illa okujjako ebifo bibiri alwajihi ekyenyi wakaffaiha n'ebibatu obutali bwereere. naye omukyala waliwo abakyala abasaala asaala n'ayambala blouse bagita top nga naye nga emikono mimpi. Kati gwe omukyala atulaba atuwuliriza oteekeddwa okubeera ng'oyambala n'oggumira n'oyambala olugoye kokuba Allah okwambala atera okumala point eyo yagamba ya bani adamu abange mwenna abaana adamu abatulaba ku Bukedde abatulaba nabbi Allah yagamba khudhu zinatakum inda kulli masjida mwambaleko bulungi muggumire mwambale engoye zammwe nga munyi inda kulli masjida buli omugenda omuzikiti naye buli omugenda omuzikiti abamanyi bakivuna tafsiri ne bagamba inda kulli swala buli woba ogenda okusaala oteekeddwa okwambala bulungi nonekaanekera obabeerawo n'obuwoowo kubanga oba oyogera na Allah watu n'obwekuba ku nsonga endala obudde bututwala ensonga endala mukadde waffe atulaba dukhulul waqti akalombolombo k'esswala akalombo k'omusanvu kwe kuyingira kw'ekiseera awo olabira dde abasambi b'omupiira mukama wange nga gwe Faridi Paje ebintu by'emizannyo bimanyi agenda okuva mu swala omupiira gutandika ssaawa 10 zennyini n'ayingira ssaawa 9 akwata akatebe 9 asuli nemuyitako nayinala n'omupiira omulala ne magaribi nemuyitako n'atuuka owaka kuyisha n'asikanga ng'asala tarawih akadde katuweddeko nga tusiibula Allah akbar tusigazayo obulombolombo buyiteyitemu obulombolombo bubiri akalombolombo akasembayo wabadde wasiba obubiri kale kayiteyitemu osiibule naako akalombolombo akaddirira akasembayo akasooka oba ogenda okusaala olina okubeera ng'otunula mu kibula totulunda walala wabula okutunula n'akasemera ddala kakulu ennyo okusaala ng'olina kye bayita enniya sikubeera ng'osaala lw'abantu kulaba bannaye neeyanziza nnyo baddu ba Allah wetukubira omulanga bonna basobola okubeera nga batuyamba tufunayo ku budde obugazi alhamdulillah tujja kuba nga twesiimye neeyanziza okunkyaliza era mbeebazizza nnyo okubeera nga nzizeeko ku Bukedde TV okubeera nga nange neegeyaamu nammwe insha Allah. tweyanze Sheikh Katumba ibwati bwasobodde okubeera nga tufisizaawo akadde ne tujja ne tusobola okubeera nno tuyiga ku nsonga z'esswala ndowooza esswala ogitegedde yageni yaffe wali ku Sheikh Muhindo nga nnyonnyola esswala omubaka gye yajja nakyo yeeyo yina obulombolombo bwe tunajja tetujja kusoma ku mpagi zaayo nawe omanye butya bw'olina okubeera ng'osala naye nga twolekera omwezi gwa Ramadan insha Allahu ta'ala tujja kukyusa emisomo gyonna gigende ku mwezi ogwa Ramadan yenze mpaji Farid kulwa munange Mahadi Lusiba Nurdini Ntege ajatina Bukenya ne Wajid okubeera nga programu ene kutukako tenva ku Bukedde TV1 Fantasy ne Fiona Kabajje ne programu ya Nvubuka weeyogerere. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم